nja kubanga tweyongerayo okufuna bigenda mu maaso eri mulumbi lwa mama Gravity omutujju byonna byonna wano ojja kubanga obifuna ebizuuse ku mukyala eyakubye owa traffic wano wetereevu naye ng'abaana bamweweredde era ng'essaawa eno etwogerera ali mu kadukkulu ojja kubanga ogafuna mu bujjuvu bwago. Sendi bamuyisizaamu eggaali lwakugamba Gravity omutujju mbu agenda apafoominga yadde maama we afudde mbu oyo yafudde kikiwedde byonna wano ku mukutu ojja kubanga obifuna. Jose Chameleon omwana avuddeyo neyenyamira lwaki mu bujjuvu waneno ku NCK ojja kubanga ogafuna gonna. Muhoozi General Muhoozi Kayine Rugaba abaana bazzeemu omuyisaamu eggaali nsonga ki bwe tuulakkalira nja kubanga nga kutuusaako mu bujjuvu bwago. David Lutalo okuvayo n'akwata Bibuli alayire munnange abaana bamugambye nti ekiina kyekigenda okutaasa wano ku NCK wokka ogenda okuba nga ogafunira era gwe tuulakkalira nywera oba oliyo nga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga awo nno tweyongereyo. Tutandike n'omukyala eyavuddeyo misana tuku neyeerega ku owa traffic n'amukuba empi abasinga akatambi mwakalabye kansooke nga kuteerewo katini. Let me get your number. This is a government uniform. Bring her phone. Bring her phone. Why do you break my phone? Bring her phone. Why do you break my phone? Why do you break my phone? Why do you break my phone? Are you supposed to touch me? Wait, tosobola kuba muntu ngeri eyo bintu bya Why are you taking that? Let me take ono mukazi mwana nedda ngobira ki Yes, omukazi tutegeddeko mbu oba ye Rosemary Bakashiisha olutalo lwavudde oba entabwe yavudde ku Rosemary ono okutomera naye nga yavudde eri avuga ayogerera ku ssimu n'akoona omuntu mu kukoona kuno gwe bagezezzaako kubanga aba traffic bamuyimiriza ekyo kye yagaanye ne bajja mbu nga bamuwondera ipaka awo we baatuukidde awo woolaba awo nga ye ali ku ssimu ye ndowooza kino kye kyafoosinze owa poliisi okuba nga amuggyako essimu eyo nalabye awo ekiboozibozi abantu badde batandise okiteeka ku bapoliisi mbu bapoliisi abadde amusaba ssente mbu simanyi omukyala n'amulikoodinga si bituufu kyeva olaba abantu ababaddewo bakoze ki basazeewo ate ne baba nga badifendinga owa poliisi olutalo kwe lwavudde era bwe bamuwondedde okutuuka awo bamusikeko essimu gye babadde ayogerako nga baagala bakole ki bamukakanya oba boogere ndowooza walabye empinga ziva naye abantu bonna bavuddeyo ne bablaminga infact nalabyeko omukulu w'omushana ng'agamba nti wa police officer nti kale mukakamu nti nesinga nabadde nze nti omukazi nabadde musomesa essomo so essaawa eno etwogerera oyo omukyala ali mu kadukkulu naye kyempuliddeko mbu ayinamu oba sisita we mbu MOP oba kyekyabadde kimuwaga awo simanyi kyempuliddeko oba bituufu oba nedda naye nga ali mu kkomera nalabye omukulu Fred Kajubirumbuye naye ng'ayogera ku nsonga eno era n'agamba nti omukyalo oyo kye yakoze kyabadde kikyamu. Omukyalo ono ekikolwa kyakoze wadde siwagira mu 7 kimenya amateeka era sikiwagira. Ono omukyalo ekikolwa kyakoze okulumwa poliisi n'amukuba era ogenda okulya sawundinga gya sawundinga yakabano kino kimenya amateeka nkiddamu nkibasomesa wonna wooli mu nsi. Omusirikale yenna bw'akugambanga nti yimirira stop oba freeze yimirira don't run bw'omanyi toli muzzi wa bikolobero oba oli mu Uganda oba oli bwabweruwa omusirikale kasita gamba nti stop mu Luswayiri bakiyita simama nga toli mu bitoddukanga yimirira kuba mu nsi ezisinga obwogi waliwo poliisi n'amagye nga the moment yagamba nti freeze yimirira bw'ogaana okuyimira balina right to shoot and kill
naddala poliisi ezikwatagana nga poliisi ezigoba ababbi ba bbanka oba ab'enjaga. Kati bw'oba toli muzzi wa misango, poliisi bw'egamba nti stop, mu Luswayiri simama, mu Luganda yimirira, oba ne mu Luzungu naga nti freeze nga w'oli yimirira, togezaako kudduka. Omukyalo ono ekikolwa ky'akoze wadde siwagira Museveni kimenya amateeka era si kiwagira. Oba oli muwala wa si ye yekka Sirumbu ye yekka ndabyeko ne mwana muwala Fifi da Queen naye nga ayogera ku nsonga y'emu. Mulabye ka video omukazi nga akuwa omusirikale. Have you seen that video? Yo, ono mukazi ayagala munene mu gavumenti. Omukazi ono mulamuzi. Omukazi ono nigamba noogu. Yo, that disrespect was too much. Lady? Omusajja mu video ye tulaba talina kyakukoza ayimiridde tetumanyina kyayogedde ko tetukiwulidde wabula omusindise a step in the back akulaga nkuwadde space yo omusiseke enkofiira omukubi oluyi gwe weebaze Katonda osanze omusajja ategeera oyo omusajja baamukuza oyo omusajja wa poliisi asaana kuwa mudaali otherwise abadde ajja kukuba akuteke mu factory reset oba kusanga mukwa uyali kukubye gwe ne bakujjawo ng'obuyeruse si gwe muddugavu nganze maama nnyabo gwakakamanyiro kookoze mukazi munnange njagala bakukuba emiggo egitaliiko awoza bannange mwamulabye omukazi engeri gyakubyemu omusajja yo mwe bakazi mulekeraawo okulaba firimu ebyo byemulaba mu firimu baba tebabakuba director agamba cut empi ne bazikolamu editing ebyo mukuba ogenda kusanga omusajja omukoowu agenda kukuba ogenda kusanga omusajja omukoowu agenda kukuba akusote mwe bashiisha oba bakashiisha gemanya ge nga tuvuddeko eyo munnange waliwo juze yasala wano omugambo n'atugamba Evelyn Namulondo avudde mu ggwanga Uganda tagenda kudda agenze UK ku kyeyo. Ladies and gentlemen, Evelyn Namulondo yakomyewo kituufu Evelyn abadde UK naye teyagenda nti agendedde ddala naye omwana yasala omugambo n'atugamba munnange ngeri gye baatabukamu bubi n'erema era ndowooza engeri gye tebakyayogera wamu Evelyn Namulondo kwe kusalawo agende era tagenda kudda era bannange naye Evelyn Namulondo yakomyewo. Evelyn Namulondo yakomyewo kati awo simanyi munnange naye nga tujja kubanga byonna tubikutuusaako mu bujubu bwabyo naye nga ye yakomyewo kyennyina okukakasa. Yes, nga tweyongerayo twalabye David Lutalo ng'akutte Bayibuli alayira bannange abaana ne bagamba gw'osaaga bino bye weekaabya bino kansooke mbalageko nga abaana bange na buli kimu ekiri ku kariya yange sikukutangako na gavumenti nga baŋŋambye mbutwagala otukolera ekintu kino kola bwoti tugenda kola bwoti oba sirika tobaako kyokyo kola bwoti kubanga nze bujjo mmanyi tibafanizi bamanyi bulungi emyezi wange kuva gye yatandika yeeyogerera seetaaga kwogera nnyo kugumiza kukakasa nnyo kubeera mbagambe bana emunda banga sikolanga kintu wekiti ne wekiti sikolanga kintu wekiti kubanga ndi sure Kongo sure nti bafanizi bange bakimanyi kati nga neebuuza nga mmanyi nti bakitegeera nti bajja kwebuuza nti Lutalo bw'abanga bamuwadde akole ki nga tetulaba era bamubeebuuza nga tetulaba kyakola lwaba amuwa lwaki ate tetulaba ng'ayimbira wantu we wati kwanza n'okuyimba obuyimbi ku bintu ebiri political bwe mba ngenze wale nnyo ku kibiina kyonna akiri oba ku MP level nsobola oli bw'aba nga mpadde n'aŋŋamba nti wagala otuyimbira ennyimba 5 nti sente mmeka nti miliyoni bwezi oba MP level yo kalekaleko n'okweyongerayo waggulu eyo ddiiru sigirya oyo yenze tekisoboka tolina woyinza kajja ensonga lwaki sisobola kato oba olinananya abakuli abalya nabo
anti David okula kuba wekuti kati nga oyina manager Roger manager Roger agende guru oba nagenda mu state house oba nagende magere naleeta nga gotokenze direct situmanga ko manager wange oba yo okugenda mbwagende agende ekintu kyonna kyonna bakimutume bamugambe nti genda otugambire David tekibangawo ateza covid esa covid atebawa ani atadduka ani atayagayaga mu covid ani atayagayaga mu covid kati no kankubuli nze ne mu covid safuna ne nyomba na bano era na ine bivulu ebya abali sentezo bayomba mwe yafure cyo ne nyomba no kunyomba banange ebivulu bikozesa naye abaana bo bamugambye nti ebyo tebikola oba okola ki gwe David Lutalo ebyo by'okutte Bayibuli mbolayire mbusimanyi tulyanga ku ssente ya Museveni ffe tebitukwatako fe omuntu akolera Museveni tulaba bikolwa ebikolwa byo biba bigatta ku Museveni ofuuka enemy okitegedde ffe tetuwaayiriza tusinzira ku statement zo omusajja yatugumbula bannayuganda ebbanga lyonna eggwanga balinyunyunse balimalawo abantu abo abakuwagira Museveni banyigiriza buli lucha wagaana okubyogerako n'olaba ate abagezaako mmulwanyisa nga bo boyina okukonda eminga baawula yawula mu bantu simanyi kwawula yawula mu bantu oba olowooza tuli basiru tetutegeera tosobola kutwistinga bigambo byaffe tosobola kuwaayiriza nsimbu nga weerimbise mu Bayibuli mb'okutte Bayibuli okakase abantu abakkiririza mu Katonda mbukubanga mbukati awo batolimba nga tumanyidde ddala waliyo ne bapasita abasoma Bayibuli eyo yennyini naye nga bafera bantu era babuulira njiri eremeza Museveni mu buyinza ne muwala wa Museveni pasita asoma Bayibuli osegedde kati ebyo tosobola bitulimbiramu olina akasajja kalogo gwe akasajja akalogo kyogamba tetumanyi kati sawa zino ogamba mpayirize nnyo abantu nze nga bwe mpulira waliwo oyo omwami awayirize nnyo abantu ebyo byowoza musimanyi omusajja awayiriza nnyo abantu nze siwayiriza ku intaneti omala kuvaayo ne tusinzira ku statement zo ne tuziibulira abantu ate abantu si balalu abantu bagenda okukunyiigira oba okukukyaba oba okukuleka ne basalawo ne bagaawo no tetukyamuwagira bamala kulaba nga waliwo ensonga gye tubawa kyogamba ebbanga lyoyimbidde wakafuna akuwalana kyoyagala okuŋŋamba tewaaliwo bayimbi bakuwalana lwaki wasigala oyimba kubanga ebyebiseera ebyo zaali mpalana naye ensonga lwaki ssaawa zino bannayuganda bakukyawa n'obutayingira bivulu byo kubanga ebikolwa byo wasaidinga n'omutemu akola ki anyigiriza bannayuganda ffe tubagamba point bo ne basalawo abantu noonya gy'obasomba abanajjuza awo wewategese ekivulu naye bannayuganda tebajja kujja nkubuulira noonyayo boonoosasula okolewooko ka statement naye bw'otakola ekyo nkubuulira Lutalo bannayuganda bakuwagiranga buli January banoonya school fees w'abaana kugenda ku ssomero ne bagamba bambi waliyo ka Lutalo akaali akasiiwuufu kannaffe katugende tukawagire gwe noolaba ng'olina kusaidinga mutemu ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga lyo ng'olina kunenyaffe abagezaako lwanyisa omutemu olowooza abantu balalwa batuwuliriza bandabidde ebbanga kyoba batulabidde ebbanga ki ensonga lwaki batuwuliriza kubanga bakimanyi bye tubagamba mazima oba okigaana oba okikkiriza kyekyo bannayuganda bakola ki bakoowa obusajja obuli bw'enkwe ate gwe bw'oba okolera Museveni nga takusasulanga nga bw'ogamba ate gwe oli kabi nnyo kubanga twaligambye mululu gwe gwakatutte naye olaba omutemu atemula ogamba temule nga tolina nakyofunamu ate gwe oli kabi nnyo nkubuulira oli kabi nnyo kavaayo ne katuvuma obusiru kati sawa zino kekwatisiza Bayibuli mukasiikinga sympathy totubuulira gasiyawo wamma nange bwe bityo ate olunaku lweggulo twalabye silver unit mu kkooti nga bamuleese naye bambi omusajja wattu yabadde alajjana naye nga tebikyalina kye bigasa buno bwe bubaka obuva mu kukozesa obubi social media buno bwe bubaka obuva mu kukozesa obubi TikTok era nsaba muyigire ku nze kibeere ku nze
tekibanga ku mulala sina mulala gwe nkisabira nsaba kikome ku nze abanoonya content awo abanoonya content abagala awo kumanyika amanya tugakole mu bulungi so tetugakola mu bubi abavuma abakulembeze bannange bemanya abavuma abakulembeze webali naye amanya go sijja gatula kubasiga manyi naye nze sisobola vuma mukulembeze ne mu kamera nsobola okyogera nze ndi wa muvume wagamba nti watugamba muhoozi yaweereza Shibolubuto ekyo ndi comedian mwena nakibanyonyodde ne mu maaso g'amawulire nakyogedde nze ndi comedian sayogera konti muhoozi ye yawa Shibolubuto wagamba ki ekyo sikyogera abakosi kiisanko mu kamwa kange wabula nagamba ku bana ababiri ani taata w'omwana naye saagamba konti muhoozi taata muhoozi sisobola mwogerako kintu kibi muzeeyi Museveni siyinza mwogerako kintu kibi kuba mpulidde ku mulembe gwe jjajja wange yabonaabona ku mulembe gwabwe jjajja wange anyway ne taata wange yali musirikale mu magye ga Museveni sisobola kuyisa bubi gavumenti eriko kuba tenfuze bubi okula saawa eno n'okula oyagala obeere ki era ngenda kutema nnyama yange empaka abamanyi wentemera ennyama ngenda tema nnyama nzire mu bucha nteme nnyama nakoze ne bulanche endala bannange gye baatukoledde naye nga mubulire owaayi byebyo nga bw'obiwulira ate munnange wali wavuddeyo neyenyamira olwa mukulu Jose Chameleone ensonga ki bebeno wadde akasajja kasse Buganda naye ekisajja kisse Uganda badde wano nga mpuliriza music wa Dr. Jose Chameleone luyimba ku luyimba ngamba mwana naye akasajja kano mu butuufu kayimba singa bakubikira wano nti Dr. Jose Chameleone afudde osobola okwewala okumwogerako oba bannannyinizi YouTube channels basobola okwewaza okumwogerako naye ogenda kumwogerako kiya wakati ng'ensi eri mu mukungubagira Jose Chameleone abadde ati oba Jose Chameleone abadde ati ogenda mwogerako bimukuba oba ogenda mwogerako bimuwaana jjukira ensi etudde eri mu kkaabira omuyimbi waayo kubanga Chameleone kalinga oba ente etomera naye ng'ateekuwa amata mwana watugonywako kakati mbadde wano wakati mu kuwuliriza ennyimba ezo ne ŋŋamba kale tunuulira talenti eno neefuuka ekivumo olwa Museveni tunuulire emmunyeenye eno neefuuka ekyesittaze olwa Museveni tunuulire emmunyeenye eno lwefuuka ekyenyinyalwa olwa Museveni njagala otunuulire emmunyeenye eno neefuuka ekizibu mu society olwa Museveni bano abasajja bajja tebaagala bannabitone jjukira bano abasajja mu bo temuliimu yadde asobola okuzannya dduulu nga n'omukyala w'embuga jasi yasanyusa busanyusa mwami we namugamba munnange wange nkuwadde obwa minisita w'education n'ebyemizannyo naye nga gwawadde obwa minisita w'education n'ebyemizannyo ekisooka ebitabo tewali teyasoma education inaaba nga amugudde ekituufu talinaamu yadde n'ekitone ekizannya dduulu sports n'abeera nga amugudde kakati bw'oba tolina kitone mu education nga tolina kitone mu byamizannyo kitegeeza tolina kitone ky'oyina ku nsi musajja oyo n'akwata omulenzi ono n'amufuula ekyokwesittaza n'amwesanguza n'amufuula ekivumo n'amutoowolokokeramu bw'atta abantu bw'atuma emmunyeenye eno nti genda munnange obagambe nti nkyali stede genda obagambe titova ku maini bwakumpanya abantu bwasiba abaana b'abantu bwalemaza abaana b'abantu naye ng'emmunyeenye eno gyafudde tippi gye yeesanguza ye n'awonya bulungi ekivundu ne kisigalira emmunyeenye eno ng'emmunyeenye eno olw'ebikolwa by'oli owa waggulu gwekolera wallahi ya Mungu olw'obukyayi bwe bamulinako bannansi basooka ne bateeka omukwano gwe bagirinako ku bbali obukyayi ne businga obungi ne weesanga ng'emmunyeenye eno ensi ejja kugikaabira ng'efudde nejja gijjukira mu ngeri ekyesinza okubeera embi ate bagiwaganyaza naye wakati mu kugiwaganyaza
temanyi nti batta kitone kyayo, temanyi nti bayongera kwonoona oba kusaanuula bwasita bwayo. Bwe katta abantu bwe bakakweka ne bwotwala fayiro basobola okujooca ne kagamba nti babonga nange kubanga nabonga naawe nabo. Naye ng'ekyamazima bali mu kusaaba ku sita yaako nziro, bali mu kusaaba ku sita yaako nziro. Buli emunyenye lwegezaako okushayininga ebaako kyetomera awo mu bbanga kyokka baba bagiwaabire wa kontrola n'agamba giveeko eyo munyenye balidi, emunyenye nnyogoga. Emunyenye mulaba zookya naye no munyenye nnyogoga oba osonga osobola okugumira ekibuguumirira naye ekinnyogoga nga bakikutadde mu ngalo oyinza obutasobola kukigumira. Bwe kakuba ababooda emiggo, bwe bakasuusuuta, bwe kavuma abantu, bwe bakagamba jangu oyimbireko eno ng'omukulu atudde wali, mu bukunze nako kennyini ne bakawaziganyaza ne kagamba bannanga Mr. ne number 1 wa Uganda ate nze ne bwe nkola ebikolobera agamba ensi n'ekiraba etya nga nkutte eno sita. Kumbe baabuwe eyongera kuseeteeza sita, eyongera kusaanyaawo sita, eyongera kujjako munyenye. Tewali asaanyizaawo Kamiliyoni. Ne bano abatayagala baana baffe kubeera b'amaanyi nnyo na kuyitimuka be basaanyizaawo Kamiliyoni, era abatabaagala mu byafaayo. Jjukira nti mu byafaayo temuyina kubeera mu baana baffe. Kyova olaba ni basudde bwe yafa olw'okuba bakimanya nti alina ebyafaayo ebirungi ne bamukookerako ekyokubbanga enkoko mu kyalo. Bwera yafa alina ebigere 9. Ekimu baakitemako, yali mubbi wa nkoko. Tebyafaayo baagala babitambulizeeko mu bubi. Bwe bibanga birungi bigenda nnyo, waakiri baleetereko ekibi konkona muti wa konkona empola mpola amala n'akuwangula. Radio ayimbye nnyo naye mutega abagenda omusosonkereza, mutega abagenda omusunaasuna. Radio bw'anaafa bakaabe nga bagamba abadde n'ekitone naye abadde talina mpisa. Tekamanyi nti bakanoonyeza bikkakkanya byafaayo byako, bakanoonyeza bizoleesa byafaayo byako, era bakateekako laama oba ebitaka bya bulooka eziddugaza olugoye omuli ebyafaayo byako ebiri musicale. Kanankaana oluusi omuntu aninza onnenya bazadde baako, bakakuza bubi biki, buli okakola ebyekisiru nga maama waako avaayo. Mukwano, maama wa Kamiliyoni oyo kituufu maama, era buli omu yali yagadde okubeera ne maama nga ye, kubanga maama ye muntu alina okusembayo okuva mu mwana we, era ye bwakuvaamu n'owekitiibwa omulamuzi agamba gukusinza ate olaba yamusindika amuvuddemu. Maama tayinza kukuba baana be mu public, naye tayinza kubeera nga tabanenya mu nnyumba. Naye si abawaganyaza. Ono omwana yawaganyazibwa gavumenti kubanga maama we talina maanyi gamujja mu kkomera nga sso omuntu. Maama we talina maanyi gamujja mu kkomera ng'akubye wa booda kibooko. Era abagalina agamulemezaayo oba agamujjayo oba agatatwalayo yadde omusango oba n'agaga nti nze ngenze kanja kugitira awo nkole statement oba nja girikodingira ku ssimu agajja eri waggulu. Si mu maama we, muve ku mukyala. Tasyawolereza baana be gwate bw'abava mu public ani anaababeeramu. Kano kawaganyizibwa gavumenti, naye wakati mu kuwaganyizibwa gavumenti eri mu kutta bwasita bwako, eri mu kusaanyawo bwasita bwako, eri mu kwonoona bwasita bwako. Kubanga ne bwe kakukomekkerereza wano okuboogerako okubikkirira ensobi zaabwe n'okweyisa obubi olw'okwakakimanyi nti banaakataasa. Aka kasajja ke kasajja abantu ke basobola okukuulamu peegi eyo ne babyerabira ne bagaa tutambule bupya. Ke kasajja akalokoka Mukama n'agambirawo kayingire eggulu wadde eno kabadde tekannakolerayo birungi, azironga zikabadde tekannakola bibi birala, kayingire eggulu ako koolabaako. Ne bwe kakomekkerereza wano amaanyi g'abantu gasobola okukakuuma ako koolabaako. Naye kaawaganyala ate ne kakapawala
mubiri ne mbongo ne byenkagambye kayinzeera obutabiwulya ne kagamba nti nkavumi yekolera osazeewo ku nnumba kale twetwale tulabe anaaza okukusanga munne yala amusanjawo. Yes, tuli ku NCK TV. Subscribing obanga obadde tonaba, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde tukomawo nabyo tova.